Agamba tya omulungi ekumide ku director Van Crashano kama ozina nti mbanyingide okwanga munanga ate nkutwala mu entertainment news amawulire gaba celebrity bo buli kimu fe twagambye Facebook yaba entertainment okubanga munanga tubikutusaako nagambye nti wetu amawulire wegaba wetugenda okubanga ate tukutusaako kubanga tukikwasaganya wano ku director Van Crashano abali America abali Dubai mwe bali nnyo okubanga munanga ate mukikwasaganya mu ngeri eyo olunaku olwaleero munange ekiriwo nga omanyi nti omukolo gwa Rema gutuze eri mawulire babaganye okuyingira tali munnamawulire agenda kusala taliyo noba weyitani basazawo bannamawulire basatu babiri basatu bebagenda okubanga munange bakikwasaganya ku nsonga eya Rema Namakula taliyo noba weyitani agenda kubanga asala olunaku olw'enkya enabbingo taliyo babaganye olw'ensonga nti bayina abantu abenjawulo basuubira okuva Dubai nga omanyi Ssebunya Hamza musajja wavunanyizibwa musajja mugagga musajja ayina abantu bemunaye ng'omuntu ate ne Rema ate naye ye mukazi ayina buli kimu ikisobola okubanga ate kisitula abantu okuva Dubai abantu okuva America kati gwe ogenda veri ojja ne kamera biki n'amawulire yenna bamuganye naye nga munange tetumanyi lwaki ekintu ekyo kyatugiddwawo ku mukolo gwa Rema oba lwakuba bayogera nnyo abantu oba ki kwegamba naffe tuli so disappointed tetumanyi lwaki ekyo kuba naffe tubadde twagala okubanga munanga ate tukibatuusako wano ku director Van Crashano okubanga ate tukikwasaganya butereevu mu ngeri omu oba endala naye nga munange omukolo gw'okugendera ddala mu maaso essaawa zino wenjogerera kigambibwa nti Rema ali mu kisenge okulabikwako olunaku lw'enkya agenda kuluma atya yeetegeka nga webimanya agenda kwambala atya agenda kukyusa atya bannange nze simanyi niiza omukolo sibitegeera kuba ndi muhaipwe ni muhaipwe y'omukolo gamaze mugole naye atolo mugole ye agamba atya munange kucha bannamawulire osanga bayiseko ba Fifida Queen bazaha tato omanyi Fifida Queen ye omu wabadde ddala ku ntiikotiiko ez'omukolo gwa Rema ku intro show ku kukyala Fifida Queen abadde nnyo ate era kyaliwe nnyo tomanya munange bayinza bba gwe basembeza ne bagamba Fifi no kubanga fe abadde director Van Crashano twasobola okubanga munange tufunako ku management ye ne tusobola okwebuuzabuuzaako ku nsonga ya shooting eyo fe tukoze tutya okuyingirawo tukoze tutya ogenda enabbingo okubanga munange tuyingira mu makaago sobola okubanga munange ate tubibatuusaako munange omusajja yatuzeemu n'agamba no way tali muntu agenda yingiramu tulina abantu bavunanyizibwa betugenda okubanga ate tusuubira so tetwagala kubanga tuli disorganized ate bino obuvuyo bw'abannamawulire naawe obumanyi ku mikolo okitegeera ebintu ng'ebyo ate ng'omusajja yabadde mutuufu lwakubanga omuntu waba tokitegedde osobola onnyiga naye nga munange twagala osooka webulirireko ku bugambo obwo nga Van Crash ayogerako naye ate oluvannyuma nkomewo okubanga munange ate nkuwa ebisigadde sonajolereko kale njogerako ne management ya Rema Namakula lesebo nze wampita Van Crash ndi vlogger ate ndi munnamawulire mbadde njagala kumanya kufuna information engage esobola okujja tomorrow because audience yaffe yatusabye baagala tucovering nange tejja kusoboka audience gyetondere tekijja kusoboka munange tekikirizibwa bannamawulire tetukirizibwawo it's private waliwo abajja okubawo batini nnyo ate olwedde bafunye dda accreditation kakati kyembuza ekirala like tetusobola kufunayo engeri atesiko kati gwe nga ali management nofunayo engeri tupostinga atesiko samuka video akatonotono like nga dakika 2 ebyo era bye twewala ekyo oba olaba nga era situkuwadde accreditation naye sebo kati twewala simanyi nakumanya nze nkikoze ntya okufuna like gundi abawa after wangi natwa mujja kufuna after like after the mukolo nedda nze kyembadde ngamba kati muganda wange olaba yesebo ekintu kyekyo abawagizi bakifunamu naye nze sikifunamu si bwe kiri naye nga kati mu mbeera eyo nze sina publicity gye nnoonya ya mukolo guno yesebo tusazeewo omukolo n'abagenyi abaliwo baganyeeko ab'amawulire bakkirizaako abantu nga basatu era ne babawa accreditations kati saagala kukulimba nti kino oba kino yesebo kitegeeza kati byawedde dda bannamawulire bali byawedde dda byawedde kale sebo neyaza nnyo alright noza namwe mwewuliriddeko nga mutegeeza bulungi Van Crash tetali kuyingira teri kugira byonna byawedde kaadi tetukyazigaba buli kimu kyawedde Rema kino na kino twagala agende mirembe kubanga kigambibwa nti Rema olumala okwanjula
tagenda kuddamu kuyimba. Ekyo kyo Dr. Hamza Ssebunya we yakyogera nga ensi n'ensewulira naye nga tetumanya abagagga bangi ab'enjawulo bagenda okubeerayo waliyo Kirumira waliyo Muzaata waliyo simanyi na kumanya omukolo guno bagunaasitula ne president tali amanyi naye nga munnange Rema ky'oba omanya buli kimu abategese amagomesi beetegese abali buli kimu nkugambye leero kasiki ennabbingo gwasobola okuba nga munnange osambasambyako dduke dduke obeereyo weerabireko ku soosi gwate lwaki nedda Van Crush, no sigadeze kama